Uganda okaba oseka abonna ababadde balwanya si baana bato bantu bakulu era balese wakaba abakyala n'abaana naye engumi enyoose walinga waliwo n'abakola ki n'abawaana engumi awona ebifuba ne biguma ngamba ate era munnange engumi endala ebadde ekayunga maama nnyabo mu kalulu ka NRM naye ekibuuzo kiri nti bannange bululu bwa NRM bwonna bwe tulabye obusinga bubaddemu engumi kati simanyi kye tugenda okuba nga tulaba mu general elections gye tugenda mu 2026 kano we kaba kalulu ka NRM bo bokka na bokka naye nga ebifuba biba buguma simanyi kankutwaleyoko bantu bange byebyo bigenda mu maaso ebitambula simanyi oba binaakomenkereza bitya naye nga birungi si birungi tuvuddeko eyo munnange tudde ku bintu ebizimba eggwanga oba ensonga z'omuntu wa bulijjo ensonga ezigatta ku ggwanga kale katwogerewe tutyo yes waliwo ensonga ezitambula eza Umaro Kiseka abantu bagambye munnange wayokeza era kankutwaleyoko nayo tuwulire onaamugambye eki ebitiibwa gende wannyoka abikuwe wano wakima bitiibwa wajja kukyusa ggwanga lyo lwaki wasigala eri mu bubbi mulupu yampise buloga novaako ki kyogamba gwe yanyoleddwa toli buloga Kiseka toli buloga boyi totutama walisigadde eri mu bubbi bwo togenda tandika kuba lupu nga tulaba togenda tandika kuba Kyagulanyi nga tulaba kuba ne Kyagulanyi yayogera ate Kyagulanyi yasinga n'okwogera okusinga ku luupu kati owetira mu Kyagulanyi Kiseka oba wakima bitiibwa walisigadde eri mu bubbi bwo walisigadde wannyoko n'abikuwa tuwalya kuyita mu struggle wali mu struggle lumu yaleeta bulumi bwe buli mwe alina bulumi bwe tewali yakima bitiibwa wano mbusenyonyi akukakkanyiza akuyita buloga gwe oli buloga Kiseka oli buloga nkiddamu oli buloga tewakima bitiibwa ku intaneti wajja kukyusa ggwanga lyo wajja kulwanirira ggwanga lyo totutama ate okimanyi okyalina ku bbeiro okyalina otubuulira sale yakuwa mulimu ki okyalina otubuulira muganda president kike lyagala okutta boyi totutama tugenda kwefula nti gwali wakitole ennyo okusinga ku balala yemu abamu abalowooza nti mukulembera struggle yemu abamu abalowooza nti mukulembera abalala yemwe president beyayogeddeko abalowooza nti mukulembera abatunzi ba kasooli abatunzi ba muwogo abasombi b'amazzi yemwe president beyayogeddeko abefuna nti mwogerera abalala boyi totutama oli buloga tugenda tandika kuba Joel Ssenyonyi okuba ne pulezidenti kuba bonna baayogera Kiseka toli wa kitalo nga gwe wolowooza lubakuwa ebitiibwa wakima bitiibwa ku intaneti gende wannyoka akuwa ekitiibwa walisigadde eri mu bubbi bwe kansanga giwabbiranga ne bakwokya ebipiira wakima bitiibwa otandise okuba pulezidenti Joel Ssenyonyi bonna baayogedde tukimanyi bulungi nnyo kasajja gwe olimu embaliga watugamba muganda wa president yagala okutta oli ku bbeiro olina kitubuulira salimu ateesa ki naye gwe mulimu guya kutuma wofuna wokubira omuntu ng'omukuba otandise okukuba Ssenyonyi yakuyise buloga toli buloga mubakuyise buloga n'Ekyagulanyi yabaddemu niyakuyise buloga togenda tandika kuleeta wano ntalo zo gwe Kiseka toli wa kitalo nga gwe wolowooza ssebo olina ku bbeiro kati emisango tugenda gizza mu kkooti otunnyonnyole mulimu mukigo wakima okukakkanya abakulembeze mulimu kigo wakima otandika okutabangula ekibiina kya Nuupu
wenonyize nyosi byemitafu bakuyise buloga gweka gwa internet gweka gwe kuchakuteko tugambe nti gwanyoleddwa nnyo seminyo kuyita buloga ate nga ne president yasinze okwogera boyi totutama toli wakitalo nga gwe wolowooza togenda tegeera abantu gwe kyakuteko kuyita buloga bunaabalala kyabakuteko togenda kwogerera abantu wano kati n'emisango gikomyewo mu kkooti obadde ku beyiro ogenda tunnyonnyola muganda wamukulembeze kiyali yagala okutta era sali musale mwateesa ki naye gwegwe omulimu guyakutuma kukakkanya mukulembeze kukakkanya luupu ng'oyagala kitiibwa gende wannyoka kuwa ekitiibwa totutama ebyo omanyi ku mukutu guno webwefuulamu abantu baba balaba bavayo ne bagamba tukutereeze ensobi zikolwa abantu naye obuluusi bwoba okoze ensobi kkiriza nti wano nakozeemu ensobi ate wokola ensobi ne bakugamba kati noyongera nobalaga nti oli ku kituufu naye nga naawe oluusi munda muli omanyi nti kyokola nsobi oba oluusi omuntu akugambyeko ng'obadde tomanyi nti ebadde ensobi kkiriza omuntu wamu babiri basatu bakugambyeko nti munnange ekintu ekyo si kituufu kkiriza genda na banno owange omulala luna mugambye nti munnaffe eriyo olutalo lwe badibye n'olutalo lwabwe kati ensonyi bazifudde obusungu kati bennyini batandise okwerangira waliwo yakutuma omupakira omuleete Dogo Nation batandise okulangira nti toggwa kukwatira mu gundi mu handbag batandise okulangira bakuleeta na mitwalo 5 olutalo kati balufudde nti terwagenze gye babadde balwagala twalukoze warran layiro like an envelope babayiyeeyo obusungu bubakutte babakubye omwenda wabula mama twabalanga nti ogwo 1 2 3 4 5 6 7 8 omwenda omujjuvu mwekaza kati bonna bakaludda amaaso befumbye etula bonna batumbadde bonna bobalaba beekapye basitula olutalo mugenda ddwebeereramu n'embwa zaabwe zoogera olutalo baluyiyeeko amazzi terwagenze gye balwagala babadde bakolezezza akabi oluyiira nga balowooza bakolozezza luyiira mwakolezezza ka toilet paper genda weeyambe mu toyi okakkane toyina gy'ogenda kutwala lutalo mbwaggwe tafulu waliwo yakuyita mu lutalo woba oyagala komaawo kati mbwogamba mitwalo 5 ani agenda ozisonda ozikuddiza waliwo gwe wasiza ekiwandiiko nti ogenda kuleeta Dogo Nation bamale bakuleetere ssente atandise okugjayo ebyama anti twakumanya gwe totereka byama saba muli kuzira kugundi mugamba sigwe wali otendeka bamalaaya wali oli mu byakugaba kojja ne basenga si bye wali otendeka twakuyamba n'ovaayo warran shut up bikke ekimwakyo temutwasamira tewali yakuyita mu lutalo olutalo lulimu gwe n'ennyoko n'ekitaawo n'abaana bo bw'oyagala lukomyawo leka twasamira taafulu biwanvu naye abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti oba olya mbu abakulembeze b'ekitebe mbu nabo tebaatwala buvunaanyizibwa mbu baali babasabye baleke abantu bano babeeko kye bakola oba oliyawo nti babawandiikira ebibaluwa oba ebibawonenga oba awo simanyi naye mbu munnange saagala munkwate bubi katuulize akatambi kano. Honorable Joel Ssennyonyi nkulamusizza era kansuubire nti kano akaseera kakusanze oli mulamu bulungi naye saagala nkulimbe mmayenze siri pretender siri mwabo abanakuwala naawe wabula ndi mukwebaza Allah nti kano akaseera katyose ne katuukawo nga nkyali mulamu kubanga bano abantu abali mu kuyisaamu eggaali ku intaneti nababalabula emyaka 2 emabega ne mugaana nenkola vidiyo nga mbayita ku simu nenkubira SG ne mugamba SG tukole ekiwandiiko bano abantu tubagambe nti bye bakola byabwe tetubagubye mu struggle naye bye bakola tebakiikirira kibiina mwagaana
Owekitiibwa Joel Ssenyonyi n'okufuluma Parliament tekyabadde kiki kabadde kazito ka bivumo byalese wabweru neyebuuza bwe nsigala mu Parliament eno kikyenzizaako wallahi tekwabadde kusalawooko ne bwe tugenda otambula nabagamba nti abaana speed kwe bavumira abantu speed nene tuluzinga credibility buli kanaku temwampuliriza naye kinyine banvuma kati Owekitiibwa Joel Ssenyonyi kana akaseero kasanze oti muwulirize bannayuganda bakomedi bena muwulirize bana abaana tebali mu kuvuma Joel Ssenyonyi bali mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakyabikkirirako ne wallahi bagenda kujjako akabati Al-Karib muwulirize omuntu ali mu kuvuma Joel Ssenyonyi asobola okukozesa ebigambo bino mutujjeeko akamanyiiro si mmwe musaanidde aba muyaddeyaddeko ng'omubi omweru tugamba abantu amazima munaasobola okugalwanyisa mmwe mutumanyira mutusasula sente ze mujjayo sente ze mufuna omuntu ali mu kulumba Joel Ssenyonyi asobola okukozesa ebigambo ebyo muga bali awo wallahi kino nkibagamba comrade era nga nkiddamu tibana abaana damage tibagenda okoleka ku kibiina egenda tukostinga emyaka n'emyaka nga tugenda kugizza buli kanaku tufiirwa abantu baana bavuma Sheikh Salim Bosa sajja munaddiini olwa statement gye yakola emyaka 2 emabega ne bavuma ne bamuliisa embizi n'okukwata maama we sajja yankubira essimu ng'akaaba wallahi kubanga bana abantu basetingawo internet yaabwe kobaanukula nga bavuma era kyekyaleetedde Owekitiibwa Joel Ssenyonyi okufuluma Parliament it wasn't planned tebabalimba naye yagambye n'afuluma ntya naye golowooza singa Owekitiibwa Joel Ssenyonyi nga mwakola ekiwandiiko ne muvayo ne mugamba nti bano abantu abavuma abantu tebakiikirira kibiina kyaffe wali badde okolera ku pressure wafulumye Parliament olw'ensonga ebivumo byadde bikususseeko ng'ate ng'olowooza nti bw'onoofuluma Parliament bijja kukendera statement emu just obayita babloga bakuvumye okwagala okwambula engoye Owekitiibwa Joel Ssenyonyi siri naawe tebakulimba sisobola nakuwalirako wabula nze ndi musanyufu nti bano ate bakyavuma abantu ate kino mukikkirize bano abantu bali mu kuvuma Joel Ssenyonyi bali mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku speech gye wawa wallahi bali mu kuvuma president naye bakyamubikiriddeko kati wano wetulaga wallahi bagenda muvuma nga bajjeeko engalo tukyalina bwakadde akatereeza kiwandiiko oli spokesperson mugambe nti bano abantu be bakola byonna babikolanga bo ne mugana okubanga mulina control ku internet tanso okukola ensobi olw'okuba internet babavuma ne mukkiriza bano abaana bakontrolinge Parliament number bakontrolinge organization number bakontrolinge ekibiina ekikulya opposition mu Uganda tugenda okubanga tutambulira wallahi nze ndi musanyufu nabagamba nemba woninga mwe mulowooza muli safe nnyo olwa muliraniganya omukulembeze kama tudin tudano wallahi billahi summa tallahi buli muntu agenda kukomba ku baana bano kubanga nze nakibagamba aniko batavumye kalusabe bali mukuvuma president tuli bagezi tulaba babikkirirako ne mutujjeeko akamanyiiro tubyogere temutusasula oza bali mugamba ndi wallahi Owekitiibwa Joel Ssenyonyi okyalina wakadde akatereeza ng'okyali mu ofiisi eyo eno damage gy'ogenda okulekawo ku kisanja kyo egenda tukostinga bwemutavaayo okustopinga kino ensijje mutastopinga abaana bano wallahi mugenda tuka akaseera nga temukyabasobola ate wane batuuse n'ebigambo bibafuluma wallahi mulitujjukira kitegeera mwami agambye nti babagambako nti wabeewo ekikolebwa nti abaana basuuse okuvuma abantu naye mbu temwawuliriza kakati mbukati mukifiiringi nga tweyongerayo waliwo omulwanyi omulala naye ayogera ku nsonga ze zimu ezo za Joel Ssenyonyi tuwulire agamba ki mbu bano baafuniddemu oba baafuniddemu ki bibino si bigambo byange eno message njagala giweereza Speaker wa Parliament Honorable Anita Among. Honorable kasooke nkubuuza ekibuuzo ekyangu ennyo olina abalongo
naye owulira otya oba oyinza kuwulira otya ng'ozeeyo waka ne bagamba nti abalongo bo baweereddwa obutwa ne bafa n'obeera n'entaana bbiri wadde nga balongo tebaziikibwa mu ntaana emu. Honorable Anita Among wagenda e Vatican mirundi ng'ebiri n'osisinkana Paapa Francis eyakawummula. Olina bye wamusaba. Nkakasa mu bye wamusaba mulimu okubeera President wa Uganda. Naye mbuuza Honorable Anita Among, omuntu gwe wasisinkana wafaayo okumanya ebyo byakkiririzaamu? Humility. Kati oli mu kupapiriza etteeka lya UPDF Act ng'ekigendererwa kya kukwata abo abavuganya Yoweri Kaguta Museveni. Naye kankujjukizayo akantu kali kamu kokka. Omukyala gwe bayita Rebecca Litwala Kadaga gwe waddira mu bigere bye, bwe njogera ekyo nkitegeeza kubanga okuvawo kwa Jacob Olanya okumanya bulungi nnyo okusinga omuntu omulala yenna, yejjusa olunaku lwe yakkiriza okujja ekkomo ku myaka. Lwaki tiwafunamu kyakuyiga? Kati njagala kugamba ekintu kiri kimu kyokka, nti nga mupapiriza okuyisa etteeka eryo eri wa court martial okuvunaana abatakwata mmundu, mujjukire nti Uganda tegenda kukoma ku Museveni nammwe. Kangateeko ne kana akatono ennyo. Golooza lwaki nga munnamateeka bagamba nti omusango omukadde gwe gusala omusango omupya? As a council nkimanyi nti naawe okimanyi nti precedents are set from the past. Nzijukira bulungi nnyo nti wateekawo akakiiko akakwasisa empisa ne kanoonyereza era ne kagoba omubaka Francis Zaake Butebi kuba commissioner nga bagamba nti yayita ku mutimbagano gwe gye wayitanga Twitter mu kaseera ako ba Facebook n'ayisa olugaayu mu speaker wa parliament. Ebyo nno byafulumira ku social media. Era ku social media kubaddeko videos nyingi eziraga okutyoboolwa kw'eddembe ly'abaana abakazi naddala abakola awaka. Waliwo n'omusajja eyakuba maama we emiggo. Naye nga it was the power of the social media eyasobozesa abantu okuzuula nti ono omusajja yeegundi abeera mu kitundu bwe kiti era ne gwe yakolako obuzibu yeegundi. Poliisi neeyimukiramu n'ekola ekyetaagisa era okukakana nga abo ababalabikidde mu butabo bwa ababalabikidde ku mitimbagano gya social media amateeka gabakozeeko. Abaffe mbuuza, social media teba ya mugaso nga baleese ekintu ekikukwatako oba ekikwata ku muntu gw'ofaayo okuprotectinga, oba olondamu nti ebimu bibeera n'amakulu ebirala tebibeera n'amakulu. Mukyala Anita Among, Museveni alina emyaka 8, Papa yafiiridde ku myaka 88. Museveni takyaweza myaka 3 nga tannagenda. Mutabani we alina emyaka 5 n'egigwamu. Kiyinza okwewuunyisa nga mutano wa Museveni afudde nga Museveni tannaba kufa. Nga bwe kisobola okubeerawo abalongo bo okufa nga gwe maama waabwe eyabazaala tonnafa. Naye wali ozzeekaawo newe yebyo nyingo ebali kubanga wekumidde ku NCK TV kugamba nti munange obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo nyini ddala tulabutuzikalira nywera ebisigadde byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako wonna wasinze nenga embeera oba ensonga zo zikyali mpanvu ninga mpola tujja kubanga tugusa oba oliawo tujja kubanga byonna tubituukako tulabe binaagwa bitya. Sigala naffe tuva.